amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Nkwebaza gyosobodde tusaako engalo n'okuba ng'okyekuumiddeko mu kutu omugisa weeno nze Joan Navubya. Akabondo kababaka b'ekibiina kya NRM katanyiza ne kakkiriziganya tewali mubaka mu bo anaasitukanga kuleeta bbago lyonna ery'obwannannyini nga tasoose kwebuuza ku kabondo ne ssabawuliriza wa gavumenti. Okusinziira ku nampala wa NRM Hamson Obowa, mu birala ebyatuukiddwako mu lusirika lwabwe, ababaka be bagenda kukulemberangamu enteekateeka za gavumenti ezigenderedde okuggya abantu mu bwavu, okuzinnyikiza mu bantu gamba nga parisha model, okulema emmwanyi n'ebirala nga ne bakamisona ba palamenti bakulondebwanga kabondo kano. Sekamwa wa kabondo ka NRM Brandon Chiento ayogedde. Twagala okubateeka mu culture ey'okukolera mu structures nga multi-party democracy wabeera nti member tojja buzi kubanga oliddemu obusungu oba bw'ogamba nti gavumenti eruddewo okuleeta kitegeeza oba oli kunafuya gavumenti, so yita mu structures osobole okugenda bill eyereetebwe. Naye naffe tukimanyi nti waliwo private members bill eziwagiddwa gavumenti ne recent eno yakavaako, so tetuli kumalawo ddembe ly'abakulembeze mu legislation ng'amateeka, naye twagala okustrengtheninga party politics atambula atya. Kati tewali mbeera yassa ggwanga ku bunkenke mu by'obutebenkevu wakati mu kujaguza olunaku lw'abajulizi ba Uganda mu ggandaala eriwedde nga 3 e Namugongo nga poliisi egamba ebikojjoko byatambula bulungi era abalamazi abasoba mu bukadde 3 babyetabamu okuva munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Anti muzirya temubuleera ngaala abamenyi b'amateeka 149 bakwatibwa. Friday Enanga Sekamwa wa polisi y'eggwanga atubuulidde. Twafuna cases 199 mu bantu abaali basukka obukadde 3. Cases zino zibeera ntono nnyo. Mu zino obubbi bw'amasimu mwalimu cases 13, obubbi obwa bulijjo cases 62 n'emisango emirala 7 okwavirako abantu 149 okukwatibwa. Mu bano mwalimu abasajja 137, abakyala 3 n'abavubuka abali wansi w'emyaka 18. Abaana 45 abaabula ku bakadde baabwe twasobola okubatwala ku CPS, ekyomukisa omulungi bazadde baabwe bonna twasobola okubakubira era ne batwala abaana baabwe. Mu kiseera kino kaweefube agenda mu maaso kuba wakyaliwo abalamazi 22 ababadde bakyasikatidde mu kiggwa eky'Abakatoliki. Mu mawulire amalala abakulembeze ku disitulikiti y'e Buvuma bali mu kattu beewaleeza emyoogo ezibalemeredde okusasula. RDC Jacqueline Birungi afulumiza ekiragiro okukomyawo ssente zino mu mwezi gumu oba bakwasibwako omukono gw'amateeka. Waliwo okwemulugunya okulala ng'ensimbi obukadde 18 teziriiko mayitire. Ssentebe wa disitulikiti eno Adrian Edongo omu ku batwaliza emyooga oba oliawo mu njogera ennyangu abadde ayagala okugumaza embiro akakasizza nti waakuzikomyawo. Nenda kwa kutunde yange kubanga fumusala gavumenti kwetu okumanya gavumenti yatujerega buli kyema nafuna $1,700,000 ali nafuna asala lero ngenda kutunde ekite kyange kirume ate mkwate mu milioni ngireti n'omwezi okujja banafunayo kuwala wezi wange ng'amalayo ng'anja butaala atanjaga yagabana kuba engulu teryankwata. Abakulembeze mu ttundutundu eri Masaka bafunye ekibangirizo ekirala ekiweza yuko ebikumi 5 ku nsalo ya Masaka ne kyotera we bagenda okuzimba ekibangirizo kya bannamakolero nga kuno kwekoma ku kweyama okuli mu manifesto ya NRM eri bannamasaka. Mu kusooka baali balambye ettaka emazigo bukakata bakira ne litakakasibwa kitongole ky'abamusiga nsimbi anti kyazuuka nti lyali mu lutobazi. Minisita Haruna Kasolo ayogedde. Nga Masaka tubali tunaba kubeera kukkaanya ku ttaka lye tusobola kuwa mu gavumenti 500 acres. Naye utwogerera ettaka tumaze okulifuna era tugenda kuliwaayo twayogedde ne Minister wa Investment oluvannyuma tulabe nga tufuna industrial park. Birungi bingi ebiri mu industrial park bw'ebeera gazeti era esobola okuattractinga bulungi ba investors kubanga amasannyalaze gaba ga wansi nnyo, tuba tutaddemu amazzi, taddemu enguudo n'ebirala n'emisolo okubasonyiwa emisolo abo abali mu industrial park. So bajja kutuyamba okulaba nti baba bannamasaka emirimu ate n'okulaba nti producinga ebintu bye tuba tusobola okuspendingako ssente okubijja ebweru ng'ate ffe tubitunda y'ebweru okuyingiza ssente mu Uganda. Bagabadde agisaawa eno ku BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.